nangaba kusibudde naye bwera ganti ozadde omwana muwala era ganti ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira bino badde biwulira tobimanyi kale munaffe Ann ngeza okutunyonyola naye gwe atwadde ku TV omukyalo ono alina kyeyayitamu ekyamuletera okuba nga ate agwa mu kino kyalimu olwaleero opazi ogambe watandikamu akaki gwe wabiyingiramu akaki size sitajjukira nakujjukira 2016 ana byonna tabijjukira sebana ebintu byadda tobiruddemu sebanaye ndudde mu kintu okay bano bali abakugamba nti Anna bewaweerezanga emmere gye twatandikidde obalabako kifa kati bali Dubai babiri omu yaliwo wano naye kati yasetolinga mufumbo siza omuntu ddala so kivamu nafumbirwa nakita nkugambye ali omuze wona bwotawona gwamanyi obuzibu bwange buli wali nti owonye nga inayita miliyoni asatu naawe ogalaba diirwezi kati bano badde ki bannange kebe kaddaali osooka n'ogissa wali n'ozisiga n'odda ne bakola make-up kati oba ovuddeko ki kambabuulira abafumbo babeera n'abasajja bano bankomawo buli lunaku n'akaveera buli lunaku okitegeera kati nze nebbeeyi weekulema nga nzirayo waka nga neebaka nga nnaaba nga ntereera teri asinga baana bange kulabika bulungi ogwe kankubuulira ekigambo kino ate abafumbo bo babeera bo ate tubasinga n'obulamu bagumu saana musajja wakudda buli lunaku simusobola kuba biri ebintu tuka nga wakoowa toyagala yadde biwuliza ekitegeera seza namwe mumotoka naye batuuka bitama bwetotuuka n'olwango leero toyagala genda ku mulimu bitama n'abafumbo bibatama naye lwo tabikoze musango waka ono takyakola kino akuba esimu mu kyalo naye kati mu nsonga zino omukuba omugongo nayagamba nyongerako ku bino okyuka ayongerako ku bino okolota nokyuka tosobola yaguze eki wewakaguze eki wangi naye kimanyi ennaku zino abafumbo nabo kati betunda bwetunzi munnange kyekisinga omukyalo mulaga nti walaayi akyaliwo muntu muweyo kasente mujaletera abakazi emize nabawengayo kasente abasajja mugabe ku ssente byolidde bisasule nga bwolya mu woteri n'osasula yadde katono naye kalage nti okagadde osiimye muwe ku ssente abakyala mubawe ku ssente bannange olwo ebintu bitayiza kudda onogamba nti ABCD kakati tugaize Anna osiseeyo like obadde n'omwami waka owabiri najja nga bwogambye tetuuka osooka kusikayo so you go osikeyo singa odde waka nono n'agamba sembere eno ngokyuka kati guno mulimu buli buvunanyizibwa so you do it ate olina okufuba okulaba nga ina ngeri gye nkisabika ng'oli mulungi agenda ogaba ebintu ng'eri bava bigira nga tebiwooma byonna binyiize ate gigabifaanana bubi mwenyokeze mwekoomere Rosemary bwa layisi muwunye ku buwoowo kitegeera omwami aleme kubeerangawo nga byalyanga sukaali munnyo tabitegeera okitegeera do we need to do twetagisa kukolera ebyo like ntegeeza abo bantu bo like betagisa kukolera ebyo baami baabwe oba it's also good for the work olina okuba nga always oli good nga bwagambye nti bamanyi complaininga kiraya ntakubira nanga bannange wampadde housing kanungi
kati eriyo yankubira bannange naye bannange era babunzuziza enjala like emmere gye yaguze akawo ke yawulidde si ye test era oyo omwana musooka ne mumuza ebbali ne munoonya ekizibu kiriwa kuba tosobola mugoba kuba si ye yeetonda oba olina omweyiiyiza mukoze mutya kitegeeza abaana bano bino badde obiwulira tobimanyi kale munaffe Ann ngezaako kutunyonyola naye gwe atadde ku TV omukyalo ono alina kyeyayitamu ekyamulekera okuba nga ate agwa mu kino kyalimu olwaleero tukomye ku mulimu gwe ogusoose ofulumye ozeewa boss tusewa boss ezize muddo mulibanga bannange Anna biki kulikayo kikubye sina kyenina mwekulisa nayo sina kyendeese bo balowooza nina kyenkuzeeyo otyo kubanga now I was young ebbeere ekisambi buli kimu kyalikkiriya kati nga bo basuubira buli wendaga genda kikuba ofune ka extra maybe ate nga balaba nalina confidence naye munnange ekintu nga tonakikwatako practical okirabanga ekyako kadde someone nga nkola naye asinga n'emyaka mu mulimu ng'aguluddemu naye nga tasobola tuula akatebe kano kwentudde so balabanga nga nina confidence balabanga nga nsobola kati nga buli we ŋŋenda mobile balowooza nange bwe najja saabamala mumaayi kitegeera nina okulaga madaamu nti yadde gwe gusoose naye era nkikoze gayi teyandoopa mbunakaabi ekyo kye nalinda kyokka bamalina okuloopa gayi yadda ku simu n'agamba was disappointed sinyumiddwa madaamu nedda biki ebyo by'olina biki by'otendeka ebyo kyala nadda mu kwetonda ne bakunenya ne bakusala sente sinakindi okugoba leka naawe reality sinyumiddwa nebintu si byangu kale so bakupraisinze bakoze biki mbaddewo tubaddewo ku makya akawunga kafe ekyeggulo buli omu ng'agula kyayagala within the dormitory mu ddeeka mubeera mu ddeeka luumu ng'esinga eno nga teziringa 3 abaana bajjudde kati okay misana madam ali responsible ku kulya kwamwe then in the night tulina omukozi like twalina omukozi ng'ajja n'awandiika amannya ku kapapula na buli omu kyayagala koko chipusi buugi kamonde bino on madam's bill no our bill we had money you had money twalina sente ng'omwana olunaku toyinza kikiza nga alina mwaka kadde adde sente zasuwadda bwe zityo si byangu byetaaga confidence no sibisobola kakati within the dormitory njagala next move njagala next appointment yo omulimu gwo ogwaddako yali mukyala mugenda mukola masayi barizo baki onorizo kiki a lesbian naye nga mukadde ba lesbians nga mukadde nga wa myaka emeka kyemmanyi yali atuuse ne mukagaali nga takisobola kutambula bulungi bamumpa like ne bampa contract ya myezi 6 omukozesa nga physicals every day buli ssaawa nyi ez'okumakya alina okulinnya engende kabalagala ewuwe naye ng'asobola okukiisinga asobola okutiggirira ate ng'olina okuguma naye ng'olunaku nze kenyini nga tiipu yampanga emitwalo gyali 7 every day
Bitonsa mwe nentandika ng'okwebaka obwebasi nga we bampita neefuula eyalwadde naye nga nze nga neebaka ku ssente nezimba amaka gange ku myaka 21 nze nga neebaka ku ssente mu piro nze nga bankubira nga bawanji bannange kiki ekigenda maaso nga sikyabitegeera. Imagine nga simanyi na kugenda ku WhatsApp naye nga nina ssente kati ate nafuna emikisa egisinga ne bana abanjigiriza nga ebandabako online bagamba nange anatuwe ku ssente ngeno gye bali bafuna 20 ze nalaba nga oli 75 omukodde ono neeraliikiriza yalina okweraliikiriza so mwakomanga ku kissing yekola nga buli byayagala n'akutigirira. So contract bwe yagwako na like bamutwala Sweden batabani ate nabana kugwako naye nga sente yazisasula yali ya myezi 6 naye wali wabula weeks 2 ebitwala Sweden. Wait zino 75 zalizo buli lunaku ate nga ne madam get your tip bana wange zona tunga nga sinze great kati nga nebyokoze ogamba okay it's one nze natuuka njagala twala mwanange asomere mu America lwa sente ng'omukyalo yampanga sente nenerabira muli ku contract anyonona nga wenjagala beekikamba wadde buli omu muwadde nga bwentuuka mu ddomu buli omu ansinza businzi awe naye natandikira okwagala okubeera independent. So a contract emyezi 6 madamu ye yafuna sente meka lowooza oba yakuwako meka? Anti myezi 6 buli mwezi gwali gwa kakadde kamu $5,000 zijjukira zaali miliyoni 10 nga ninako 2.5. Katonda wange bino kale tubinyumye naye nsobogamba nti babiri luddawa. So your contract yagwako you went solo? Nentandika okukola obulimu like bwe yaggwako nakomawo mu ddomu nembeerawo ng'abaana abalala client akusaba nga ogendagenda mu luumu ziri awo waka we mubeera awo ziri awo nga ogenda omukolerako. So you had drums? Yes. Nga wefuna kamobile wefunayo awo webutyo wengattiriza obulamu ne butambula. So nentuuka nenzaala omwana owokubiri. Omwana wamuzalira mu mulimu ogwo? No. Nafuna beefe ni mukwano naffe tuba n'abatwagala. Ate nno nga batwagalira ddala. And they know what you're doing out. Hey. Nina omwami. Nina omwami. Era ddala nga bagamba God bless my husband kubanga ampa courage. Really? Olina omwami akuwa courage. Ategeerera ddala nti no you can go out there n'ogaba services ezo n'ogabira ddala naye by'omuwa. Bizibu byangu. It's all about understanding, n'otegeera omuntu. Nga tokyagala ng'otema. Omusajja wamufunanga bakyogera batya like yakwananga avaawa ng'abalala woolaba wakwana omukazi. Not olwo omuntu gwe nawulyako yagamba omusajja amufunira ku mulimu like nga wanajja mu massage nga wanajja mu byebisitemu biki n'amufunira eyo kyaliwo kityo oba? Nze omwami wange namufunira ku church naye tusaba wenenya byokoze mu wiiki n'olyoka otoopingako. Katonda naawe ebintu Katonda alinga muzadde akusonyiwa tuddamu n'osobya newenenya. So namufunira ku church naye natya mugamba mbunaye gibwe nti netubeerawo naye ng'alaba buli kimu musapootinga weetuli
waawo tali muno right now akolera Rwanda. Alaba nga business weegwamu bweti mukwatamuko. Omukyala nno ayina gy'antwala. Netubeerawo nefuna n'enzaala. Naye nze natuuka ne ŋŋamba nkoyobeera mu nkukutu. Kamugambi. Nze nga ne sente ezimu nzikweka. Nga akawunti nina 2, emu ngiteekako awo butwala 3 butwala 10. Endala nenzikukusa era. Kukusa obusente lwataliwo lwe tuli ennyo. Lwaliwo tumulaga nti twagala kitono kyalina. Naye gwe omwami wataliwo sigulira mwana yogati yadde ki. Tubeerawo ne tumugaba naye kulikayo naye tubadde bubi. wangi Ze nfuba nendaba nga n'enviri zandese nazo zansibisiza era zembi nazo. Katonda wange. Natuuka nekulira nkoye enkukutu. Ne mugamba omanyi we should stop this twawukane. Katalina kyankoze. Nambuuza kiki. Twagala genda waka ate twawukane ne mugamba ekyamazima. Nze nkola bino ne bino. Allah. Nanga apa mwana ko 2 nja kula musimu ogezi nnyo. Naddayo safari natulekera buli kimu naddayo Rwanda. Nankubira esimu nangamba buli kimu kirowoozezaako. Naye tewali kisobola twawula. Linako mu 9 months ez'olubuto wali okola wali ofuna leave ng'abantu abalala. You tell okay ofuna leave ng'abantu abalala. So mwejja emyezi oluba nga terunalabika nnyo sobeera ng'okola naye nga tokola full service. Tudde kuba no still olowooza nti abantu abakoze abalina zi sauna ebyo business zino bazikola ddala nga bakimanyi kiki ekigenda mu maaso. Ate mutali alina sauna oli wadde mboteekawo zilooms abaana bwe babeera laya nti yeewungula mu bwewunguzi manju ng'atereeza ensonga ze ngadda ng'ayota. Lwaki nawulira kino mbu simanyi bw'oba oyingira n'omuntu ate the place is dark. Abaana we bali sitiimu ebeera dark naye sauna tebeera dark. Oli wadde mbolonda n'otwala mu luumu oli wadde mbokimaliraawo. Sure. Naye binyuma ebyo ebyamu dark mu sitiimu nze sikyayingira because nyusa kati amaze nga gajja kala gakola ki gakala naye gakalirayo guli muliro. But is it healthy abantu okukolerayo sex? Tekirina buzibu ate yo n'obuwuka tebubeerayo naye siwagira mwana butakwesako n'obwolkuba oli mu sitiimu. Banaye munkootinge bulungi nze saagala omuntu aneesibeko nalwala eriyo yatugamba ku TV simanya biki nedda. Wadde bali eyo still bakozese condom. Naye nga lwaki bakimalira eyo? Balina ensonga zaabwe baagala ssente. Baagala ssente. Kati oyinza obuuza omwana lwaki ogenda mu sawuna. Omwana nti lwaki ne bana abasajja bayagala okikolera eyo? Balina stress zaabwe. Atunulamu ewaka ajja genda bayombe bamukube sitowaani wano najja n'ayotamu 15 ze n'ayota n'agula ecupa ye ya bbiya n'agula omukazi w'ebiri. Babeera beebiri? Abakazi ba sawuna beebiri. Tebaliko dakiika oba hours? Kati mu muliro waliyo embu eddakiika banaye oba kiki? Oba wakula otya ku basajja bakati be tumanyi? Of course nakugambye dda abasajja bakati ebiri mu mutuufu gimala. Bafu. Muba mukyanoonya ne we mutuula nga lwayabye edda ekirungi yasooka zikuwa. Ekirungi asooka zikuwa. Iyi bannange manyi after saagala mwana kujja ku kawunta yange nga ngamba Anna tebampadde ssente. Nagamba omwana yeetwala mu sawuna first of all agenda nga noyazo zaakulya oluusi bakasitoma tebaamulonze tebaamwagadde okitegeera. Kati waba tebamulonze mu olwo olunaku nange oluusi sisobola zikuwa. Kati oyingirayo mu sawuna n'oyiyayo kikuza okulya oleme kubeererawo 5 gikubeeremu emeka. Kati bw'oyingira nkugamba genda ne kondomu ate tojja ng'oswaza client bw'ate saagala byakwekwata mu bulago ojja goba wana abantu.
beera n'empisa mulimu gwe muba mulemeddwa okukanya muleekezo zikulese noonya mulala tokaayana tolemerako. Musanyuwe naye maama nze mulimu ebintu simanyi kumanya ana mwatulyako dda ssente namwe buli kimu mukirina mujje 2016 ebintu kati mbitegeera guno omwaka munnange kisinziira na kubangayo tubuuliranga bangi abalinga gwe kati bakulabye bategedde banaabakubireeyo emiggo ze sibiriimu si buli mwami nti ogenda mwatulira bagenda kukukuba egisigadde gikwata ettaka bw'oba omanyi nti weeryamu otyo ng'omanyi nti omwami wo munnange bw'omugambira amazima sibiriimu azirabayo wakati abantu abalina obuvumu batono. I had a story abantu bali bafumbo omwami n'agenda ku street yiri gyali misinde agenza kugula asanga mukyala we awo wetugambira nti kati oba omusango simanyi like buli muntu yanenya munne wabadde ogenza kugula ki ate gwe wabadde ogenza kati awo amazima gasigala gawangula lwaki nange nawula ku kasitole nti baali bamira empeke oli nanoonya wagamba mune nti mmira nekibula neyesuuzaawo empeke ate omukazi olwagiraba yalowooza zirye zezagudde yagirondawo n'agikweka oshegeera buli lunaku ng'empeke teriiwo naye nga teri agicomplainingako onaagiteekawo onaagibbawo onfuna so amazima ge gasinga baatuuka ne begaba nange tumira tuli bubi tumira ffenna okitegeera baatuuka ne batula bagamba anejjangawo empeke wano mwati kati nange so please amazima gawangula yogera amazima obanga omulimu gw'okyagwagala gamba omwami togamba muntu nti nkusiibudde nga tosobola kigumiikiriza oba okyasobola okuwanirira amazima go nga gakwese beera nago kizanye bulungi wekiba kikulemya ozanya yogera amazima agende oba asigale onfuna naye okukukuta si kirungi kisa n'okussa wakati omusajja bw'akusangayo munnange azeggula naawe oli mu kutunda munnange kati mwetunulako muti ennyumba temugizira tebaddayo then the following day omukyala yeyasooka oba nagenda naggulawo akwatemu ebyagende kani imagine teebereza otunda naye owaka akulemya osanyusa ekituufu atanga walinaga esanyuka linoonyiza walala kati tolaba nti n'omwami waaliwo omunafu omukazi atunda kufuna sente byonna muwe ku sente gwegula mukazi wo naye akuguze mwegulire ewaka mweguzize kyekyo bitwaji bya sente mwegule mukazi mugambe mpaako nja kugulira kino mukole n'akaka bana ebintu bino muwe ku sente muleme abaami bamu boogera bingi nga bali haadi kati olumaliriza akugonzegonze then amala abakyala abamu baba bwe beesobola babateeke ne ku misaala sente eno yetukozesa ebibi kati nze banfuula boosi kaba kamiro bumiro kaba kamiro buba butamatira kuddamu kuyita ku baana bange n'enguza kiraya nti nga nabo webali okubeera ekyabiri wekijja kyabiri kitono tekimpemuza nze situnda 2 no 20 at least 3 30 millions mitwalo 3 millions ogalaba ago gabeera mu okay kati ebyo tubireke ngoba muddugavu asatu at least eddakiika asatu buli 10 zibala eddakiika meka 10 ezo nyingi abasajja aba 30 minutes nabo tebaliiwo kuba tozirina nti buzibu bunze kuwadde eddakiika asatu so ku mitwalo 3 osobola nga eddakiika 10 ku milyo you can go for mitwalo 10 nkugambye nkootinga bulungi owulira essaawa zino nga kamiro era ng'omwami simulina era nga bizinesi teyaginteerawo kyangu muyita munze akanaana nze mulyamu olukwe nze abaasoosa abedda mu bayibuli baali alyadde enkwe nze mulyamu olukwe
ale kati we namulirangamu olukwe ne tumala eri ebbanga n'enzaala n'ozzaala munnyonnyodde ng'omwana waali kwe kuga nti naye tukole ka bizinesi okolewo oti abaana babeere babo ofune ababo okitegeera naye ng'eriyo abakazi bali omusawuna beetundira emitwalo ebiri ng'ate bafumbo n'amaliza n'alaba mangu oba akozeyo ena naddeeka buzibu ki abaami abakazi tebagaba ssente w'omukyala we 5,000 zimubeeremu oba ng'ofuna mutwalo kale muweeyo ebbi naye abantu temubawa ssente mukimanyi bwe bulabu nsobera bakuwulidde tuve wano nga twogera eri omwana omuwala tulabanye abaami era tubatwala nti be basaale kuba nti tulwanyisa akawuka ka mukenenya abaami bano naddala abo bennyini ababasaba abawala abo nti yes wadde embeera ebeera bwetyo tukusuubira oba tusaba oyo atanaba kukitegeera okuba nti akimanye nti yabeera ow'amaanyi kaseera kwe katuuka okusinga omukyala so tusaba oba oli awo oli nga talinaba kukitegeera nti yeeyo w'amaanyi era nti asobola okukulembera ensonga zino kuba nti tulwanyisa akawuka ka mukenenya gwe omwana omuwala ali eyo awulidde bino omulundi gwe ogusooka oba n'omulala akiwulira oba n'omulala ateekateeka okukiyingira bugambo ki bw'oyinza okumugamba ng'ayingira bizinesi efaanaganako bwekyo ngenda sooka n'omuntu eyandiyagadde okuyingira lwakwagala ssente nga talina kizibu beera gy'oli nywera beera mukyala mukozi tetenkanyiza wooli eno gy'olumba mukwano kyokya abalirwedde nga bamalirira obulamu kyekikulu mwekuume oli takulimba mujagala twekebeza omulundi gumu tegumala ojja kulwala munnange eddagala terimirika ekyokubiri beera ng'omanye ebintu ebifuga amateeka g'ensonga ezo kondomu zibeerawo ate client takutegeerera tokkiriza client kutegeerera olaba nga akutegeerera muleke kuba mujja fundikira nga mukayanye ate weeswaze kuba gw'oswala akuguze si yaswala mwattu naye gw'atunze gw'oswala akatereke kakasemmayo tukitwale olunaku olwaleero nti wonna wonna abantu abakoze ebyo ebifo ddala nti kyatteeka oba kukwesalirawo kyateeka okola otya ogenze mu masajja basawuna kyatteeka nti bonna abagendayo babeera they do get those services no there is someone agenda n'omwami we ate wali omulala ajja kwota kukola lususu lwekola ki waliyo n'abaami mwatu nga si bye babeerako ng'atuula butuuzi n'abatunuulira so si buli omu ate si kyatteeka choice ya muntu tewali akaka muntu ne mu masaaji oli wadde mbofuluma nga tolina kyokoze batugamba muyugambo omuwala wajja ne oba tobiriiko amakinga sure nti akuteekamu ekyo muga nti guli mulimu buli muntu alina okuba n'obukodyo bw'omulimu tegeera so kati bw'ovaayo ng'akulemye osanyusa ng'okomye kuzirize bawadde mukamaawo era nga nkuwaako kakomissioniko nga Tenza nyo kyeyanzege weebale nnyo okutuwa emboozi eno weebale nsomesezza mbadde sibimanyi mbiwulira naye bizinesi mbadde sigitegeera bulungi kyo kyekituufu so kyeyanza nnyo kyeyanzege abali eyo abateekateeka obiwuliddeko tobitegeera bulungi suubira agezezzaako okunnyonnyola oyingire ekintu nga ddala okitegedde bulungi abaami ababeera mu bino ebintu abakyala be basinza okwogera nnyo about ebintu ebyo abaami gye bagenda abaami bakola biki abakyala ndooza namwe mukitegedde bulungi waliwo asobola okugenda nga mutuufu sikyaliko era niwabeerayo abagendayo nga kibagenza okukima bakola ki bakitegedde bulungi kati ngamba gwe atategeera agenda okugamba nti nze gendako wali eri tubiwulira abawala babikola nga wakugambye nti ajja koma ku commission kali kalina okumuwa so mu bwongo obwo kimanye nti nno omukyala ono watandika okukwatirira nawe ebintu byetategeera manya nti ebintu ebityo oba ebifaanana bwe bityo gyebiri abaana bekweya ddala naye ng'ensonga yakunoonya ssente obwavu kale agambye nti abasajja mmwe ku bakyala bammwe ku ssente mbawa ku ssente baleme kubeerawo nga banoonya engeri gye bafunamu ssente ate ng'engeri eyo si ya buvunaanyizibwa kyokka ate nga abasajja abasinga musobola okuba nga mulina obusobozi
oba okuwa abakyala ssente mulekerawo obukodo mubawe ssente mmere tambule bulungi nze nassali mbadde ne Ann Simon ku kamera atakomya mpeera komei era bulungi nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira embeera tyampisiza bulungi